obulamu bwange butono nnyo naye nsaba Mukama ampe ekisa nsobole okwogera message eno ettuuke gy'erina okutuuka. Simanyi ddi lwe ndigenda kozi mutonzi waffe yasalawo, naye message eno entuukire gy'erina okugenda oba kuba ekikwatako. Nako welulikeera ku makya nga ngenze nga mutonzi asazeewo ko simanyi ddi. Ensobi emu gye batalikolanga kwe kunnyingiza mu nnyumba ey'ewaka. Tebanyingizanga mu nnyumba ey'ewaka. Era nze tebansonderanga 11 kola ku nteekateeka ez'okuziika. Era n'ekirala tebanziikanga ku kijja ky'ekika oba ku sayidi ya maama oba eya taata. Balinteekanga ewamu ku bintu byange bye ndibeera nkoze mu kaseera ako. Era tebanyingizanga mu nnyumba eya taata wange bwe baliba bantutteyo, era nawo balinteeka bweru. Wabula ebisinga obungi yinza obutasobola byogera kati, naye engeri kenkyali mulamu sobola okwogera ebimu ku byo, ebirala ndibigamba abo bekikwatako. Wabula tebanyingizanga mu nnyumba ey'ewaka, era tebansonderanga kintu kyonna kola ku nteekateeka. Ebintu ebyange bye ndibeera nkoze ebirinnyambako ku nteekateeka. Era nze sina ssuubi, wabula tebanteekanga ewamu ku sayidi ya maama oba eya taata. Balintwala ewamu ku bintu byange bye ndibeera ndesse nga ndi mulamu, oba bye ndibeera nkoze nga nkyali mulamu. Kozi simanyi ddi lwe ndigenda, naye obulamu butono nnyo nnyini ddala. Mukama waali bampadde ekisa n'ampangaaza, era still kirisigala kye kimu. Naye mu kaseera kano simanyi ddi, kozi okusinziira ku batya wempulira ne wenfiiringa. So byebyo obusinga obungi nja kubigamba bekikwatako. Oba ndiba ndi eno oba ndiba Uganda, yonna gye ndibeera mukadde ako. Wabula bwe ndibeera eno tebanzizangayo kubanga mama wange talina ssente zisobola kunzizaayo, ate nze saagala kunsondera.